kati abazadde abamu twakutte obutimba obwandi oba tubuyite bwa decoration pink red black olesa akatimba kennyini ke bakugamba akalimu eddagala n'okolagana n'omwana wo n'omugamba gwe bwe bakubuuza bagambe kansiri naye ng'ate ensiri egenda kulwaza mwana wo omusujja gwa malaria. Kati bw'oba omuzadde owulidde essimu eno nkusaba funa akatimba k'ensiri oddemu okaweereze ku ssomero. Kali ke waguze akoogamba nti nno kalabika bulungi kayina kala eno bweti ne bweti si katimba tekaliimu ddagala. You know? So emisujja malaria mingi, and by the way Kampala we have been having a spike of malaria. Mu Kampala ministry yakirangirira lunywe nti tuyinamu omusujja gwa malaria ate omubi, omusujja ogujja ne guluma omwana so gwe tojja kuva erigamba nti abaana bange tebalwala. Ebyo abazadde tubiveeko. Omwana owange amaze ebbanga ki eddagala akatimba k'ensiri kasobola omanyi ki omwana oba yazze n'obulwadde bwa malaria muli nga tebuneeyoleka kubanga tukimanyi tulina ffe kye tuyita incubation period. Omwana ayinza okuba yavudde eka ng'alina omusujja naye tegunneeyoleka, ensiri bw'emuluma egenda ku mwana we. N'olwekyo obutimba bwe batugamba ffe mu masomero tituweeyo obutimba obuli treated. Mbadde nsaba bazadde bannange tugule obutimba obulimu eddagala. Kati nno ate abazadde abamu ne twekasoma tulina ebintu bye twekwasa nti nze eddagala eryo lirwaza omwana. Really njagala omuzadde aveeyo apart from very few ogambe nti waguza akatimba k'ensiri ne kaziyiza omwana wo. Omwana wange ajja kuziira. Those are myths. Those are false beliefs ffe kye tweteekamu omusimanyi omwana ajja kuziira. Abaana batono nnyo oba abantu batono nnyo ababa ne allergy, kye tuyita allergy oba emibiri gyabwe nga tegikwatagana. Ate tumanyi akatimba k'ensiri bwe tukagula nga kapya tubagamba tutya sooka okaanikeko ebweru kayitemu empewo buyisi kasobole okugjamuko kana akawoowowoowo naye ng'eddagala libaako ku katimba. Kati muzadde munnange waguza akatimba k'ensiri twahira weebale. Kati bino twandibyogereddewa.